Denga abazadde bangi bagezezzaako okuweerera abaana baabwe n'ekigendererwa eky'okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso, wabula wakyaliwo okusoomozebwa naddala eri abayizi abasanze ekizibu ky'ebbula ly'emirimu oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe. Kyokka mu kaweefube w'okunogera ekizibu kino eddagala, gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza yagunjawo ekitongole ky'ebyenjigiriza ekivunaanyizibwa ku by'emikono ki Directorate of Industrial Training n'ekigendererwa ekyokulaba nga babangula abaana emirimu gy'emikono ng'olwaliro waliwo n'abatikkiddwa ku Sparkles Saloon mu Kampala. Fenge ekitongole kya Directorate of Industrial Training ekirina obuvunaanyizibwa twabagezesezza era abaayise ne tubakwasa amabaluwa gaabwe. Bw'abadde akwasa abayizi bano ebbaluwa zaabwe, Byakatonda Patrick akulira ekitongole ki Directorate of Industrial Training ategeeza nti baagala okulaba nga buli muyizi asoma ebikwatagana n'emirimu gy'emikono agezesebwa okukakasa obukugu bwe kubanga kino kisobolera ddala bulungi okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ove ku nviiri, ove ku ngoye ze bambala, ove ku ngatto, ove ku mmotoka gye tuvuga, byonna emirimu gya mu mutwe. Kati emirimu egyo yettanira nnyo era nga bannayuganda tuteekeko omulaka. Akulira essomero lino erya Sparkles Saloon, Amasolo mulungi agamba nti kyekiseera okwongera okubangula abakozi ba saaluuni okubatuusa ku mutindo ogusaanidde basobole okutumbula omutindo gw'obuweereza eri abantu. Omugaso gwa training eno kiri nti oluusi tulonda abakozi mu kibuga nga training yaabwe tesaanira mutindo gwe twetaaga tusobola kusaavinga bakasitoma baffe. Peter Kasirye okuva mu kibiina ekigatta obukolero obutonotono mu ggwanga ki Uganda Small Scale Association asinzidde wano n'asaba Batikkiddwa ssaako n'abalina be bakolera okufaayo okukola n'omutima gumu n'okuwa emirimu ekitiibwa kubanga y'ensibuko y'ekyokulya. N'olina kyayisaawa nnamba n'otuuka ku mulimu leeti n'otandika okweta excuse n'otuukira ku kusoma amawulire n'otuukira kwogera biki ebibadde mu wiikendi byonna. Ffe nga ba entrepreneur abakozi b'emirimu abali mu enterprise abali mu factories twagala omuntu atuuka ku mulimu ng'akola. Babayizi abatikkiddwa twogeddeko nabo ne babaako bye batubuulira. Twokedde okubeera n'omulimu gw'omu mutwe kati nze nfunye bingi nzize bingi. Farida Nakayiza ne Jackie Nantale, BBSKATI, Gambuuze.